buli wookera ku makya ng'oli mulamu bulungi weebaze Katonda. Mu mboozi ze tugenda okulaba olunaku olwaleero waliwo Kadaama afiiridde banne mu ngalo. Mawulire si malungi, kitalo nnyo eri munnayuganda ono. Mu ngeri y'emu Alex Waiswa Mufumbiro ebigambo bye yayogedde ddala binaamulekawo. Ampuliriza, Alex Waiswa Mufumbiro yakutte omusajja wa NRM, yakutte minisita wa NRM n'amuzinga n'amugayiza mu ttama. Ebigambo byayogedde Alex Waiswa Mufumbiro tebireeta obuzibu. Ampuliriza, Oweekitiibwa ennyo Robert Kyagulanyi Ssenta mu Mitembo ayina ebigambo byazze nabyo by'abaana ba Kadaama wabula abyolekeza gavumenti ya Gen.M7 abagamba muli babi nnyo temufuddeeyo ku mugigi muto nabana abaana abagenda okubanga bazimba eggwanga. Ampuliriza, nga tutandika wiiki eno yennyini olwali olunaku lwakubiri. Ampuliriza, tuli mu Novemba. Njagala tukkirize nti bingi ebitusoomooza. Ali wane wake Uganda naawe ali ebweru ebikusoomooza bingi kubanga tuli bantu. Bwe tubeera abaana b'abantu ebitusoomooza ebitugobaganya n'ebitujjako eddembe lyaffe bingi. Nzikiriza olunaku olwo nga sinnaba nakkubuzaako tusooke atufune essaala oba oliawo eno essaala njagadde nnyo etutandikire obeere etutandikize etujjukize ate tumazeeko omwaka guno. Munzikirize tugifune bwe tuvaayo ndyoke mbabuuzeeko mbabuulire ebigambo nga webizze. Katusabireko wiiki eno gye tugerera okutandika. Yobu 2:15 Bayibuli etugamba nti eyamira obugagga bwo anaabusesema era Katonda anaabujja mu lubuto lwe. Musajja gwe mukyala gwe nkusabira olunaku olwaleero ngeno ye wiiki ey'okubiri mu mwezi guno ogwa Novemba. Buli kyonna ekibadde kyamira ebibyo, ekibadde kyamira abaana bo, ekibadde kyamira emirimu gyo, ekibadde kyamira obugagga bwo mu linnya lya Yesu Kristo leka kibuseseme. Ekyo ekibadde kitaddewo okukeereyesebwa, ekyo ekibadde kitaddewo rejection, ekyo ekibadde kikubye mu nsawo y'agatuli nga buli koosuulamu kagwayo bugwi. Tusaba omuyinza w'ebintu byonna, ekyo ekibadde kigolokosa olw'eddogo, ekyo ekibadde kigolokosa olw'endagaano, ekyo ekibadde kigolokosa olw'ebyo ebikolwako nga tomanyi, ekyo ekibadde kigolokosa olw'enzigi z'obadde oguddewo mu bulamu bwo, enzigi ez'obusungu, enzigi ez'okutya, enzigi ez'ennaku, enzigi ez'okweraliikirira, gye batutte amannya go, gye bagalangiridde, gye batutte enkwaso zo, byonna tubisaza mu linnya erya Yesu. Tugaana amaanyi gonna ag'ekizikiza okutambulira ku bulamu bwaffe, okutambulira ku mirimu gyaffe, okutulumbagana gye tuli mu mawanga, okulumbagana famirizi zaffe mu linnya erya Yesu. Tulunga wansi w'endagaano y'omusaayi gwo buli kimu ekibadde kyamira obugagga bwo. Langirira obugagga okuva mu mikono gy'oyo yali yabukwata, oyo yali yabumira. Bayibuli etugamba mu Joel 2:25 nti ndibaddiza ebyo enzige ze byalya n'akawuka ka lusejjera, buli kimu kyonna ekibadde kyalibwa omubi Setaani. Tulangirira omukono gwa Yesu omuyinza w'ebintu byonna gusesemye ebyo ebibadde biremedde ebyaffe, gusesemye ebyo ebibadde bitutaddeko okukeereyesebwa nga tukeereye. Omwaka guno gugenda kuggwako naye nga tolina kyolagawo. Leka omuyinza w'ebintu byonna oyo nnyini biro n'ebiseera akola ne kaseera akasembayo. Leka olabe ekisa kya Mukama musajja gwe, leka olabe ekisa kya Mukama mukyala gwe, leka ekisa kya Mukama kikuvireyo ku mirimu gyo. Ekyo ekyavirayo Morodekayi naawe leka kikuvireyo. Ekyo ekyasaasira Isirayiri ng'eri ku nnyanja emyufu naawe kikusaasire. Ekyo ekyayamba Esita naawe kikusaasire. Leka olabe obulokozi bwa Mukama. Tusesemya buli muzimu gwonna ogubadde gulemedde ebyaffe. Tuyingira wiiki eno n'obujulizi, tugenda gifuluma n'obujulizi. Tulangirira obuwanguzi, tulangirira feva, tulangirira obukuumi, tulangirira ebituli byonna Setaani byabadde ateekateeka okuteeka mu nsawo zaffe, byonna tubiziba mu linnya erya Yesu era tubisiringa n'omusaayi gwa Yesu Kristo. Tukkiriza nti bye tusabye Katonda atuzeemu. Gamba nti amina. Tandika okulangirira ng'ofuluma, tandika okulangirira ng'oyingira. Langirira ku baana bo, langirira ku mulimu gwo, langirira ku bantu b'okola nabo, langirira mu kkubo ng'ogenda kuba mutwe so si mukira. Mukama Katonda akumpeera omukisa. Njagala kubeebazaako mwenna gye musinzira okuba nga mutugoberera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omukutu oli ku DPTV Uganda yenze Sajime, and of course nze mbeera okuba nga mbatuusako ebintu eby'enjawulo. Muganda wange Kobs tannaba kuba nga atuuka naye mbonnambira agenda kuba nga atwegatta. Kampuliriza,
njagala kubeera nga nkutwalirawo straight away mu bigambo nga bwe bitambula. Amawulire genjagala okuba nga nkusoosa munnayuganda munnange njagala gakugira mu bannaffe bakadaama. Mpuliriza, Saudi Arabia eyo waliyo mwannyinaffe yakutukidde mu ngalo za banne. Mawulire si malungi, mawulire si malungi. Akatambi kansooke nkakuwe then nzije twogere ebigambo oba oliawo n'okubaako bye twongerezaako. Kitalo nnyo eri omwana yava wano ewaka ng'agenze kuyiiya asanyuse bakadde be, ayambe abaana be basome, yagenda kunoonya kafiizi k'abaana be. Essuubi famire litaddemu ye, wabula yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo yakutukidde mu ngalo za banne. No, they should take it. Okay, mu ngeri emu tusaba omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze ekisa. Ffenna lyekkubo gye tulaga, kino bakiyita ssekiriba kya ttaka, teri atali kyambala. Tusaba Katonda amusonyiwe ebyamusobako, bambi amuwe obulamu obulungi mu bulamu obuddako. Njagala kubeera nga straight away nkutwalirawo omukulu amanyiddwa nga Big Eye. Big Eye yavuddeyo olunaku olwagi yabaddeko ku TVM, bw'atyo n'ategeeza nti olunaku olwaleero ye most booked artist mu Uganda, y'omu ku bayimbi abasinga kati mu kiseera kino okuba nga bali booked. Era nga bw'otunulira ku post Big Eye gye yataddeyo n'eno story gye bamukozeko olunaku olwabadde dwajjo, Big Eye akulaga nti bamubuukinga okutuuka mu 2 like omwaka ogujja 2024 Big Eye yabuukingiddwa. Kino kikulaga ki? Nti Bobi Wine si muntu wa bulijjo, ge mazima. Big Eye yakavaayo ng'ennaku z'omwezi 3 yakavaayo ekamwokya. Bobi Wine alinga gwe yaburesinga. Kakati okusinziira wano wenyinza okugamba nti kiri confirmed, Big Eye ng'ennaku z'omwezi 7 June 2024 ali Dubai. Big Eye ng'ennaku z'omwezi 8 June 2024 ali Abu Dhabi n'ebifo ebirala bingi. Ampuliriza, Big Eye olunaku olwaleero agenda kwogerako ne bannamawulire, ababuulire butya bwawulira okuva we yava mu maaso ga Bobi Wine, biki ebikyuse mu bulamu bwe, kubanga agamba okuva Bobi Wine we yamuwa chance ey'okubiri obulamu bwe bwakyuka. Ampuliriza, nina kye ngenda okwogera ku Big Eye, ne kakisooke tulabe obubaka buno ng'agamba nti mu kiseera kino ye most booked artist. Kuba nabye ku President Kyagulanyi nga ansimayiringira ebituufu ebiva ku mutima ebyaddala. I'm telling you the truth. N'ebigambo bya ngambye akatambi mwakalabye bulungi
tengo ovudde ku ebyo waneeno mwalabye nga tuhaginga oyampadde that hug okitegedde n'ekigambo kiyaŋŋambye era mu kutu nakyo nakiwulidde so ndabira ddala nga ndi mu kifo ekituufu mu budde obutuufu era n'abantu abatuufu. Yakugambye ki mu kutu? Akuba ebiseera ebisinga bwenkola statement zange abamu batera okugamba nti batera okulowooza nti batera sometimes the things they take to be funny. But when it's the reality, yeah. Should I say it anyway? Chade chafe cha mkutu. I will not say that. In a moment, but Chobo Komanya, it was positive. You know why am I insisting? Because in a moment in Kulunyo, eri career yo, eri obulamu bwo, eri big eye brand big eye. Yakugambya atya mukutu. Yangambye big eye, feel at home. You know what that means? Feel at home. Kati ekigambo ng'ekyo omuntu bakikugamba nga omuli mu kifuba. You know what it means when somebody tells you feel at home. You're welcome, my brother. So nawulidde kye bayita okutowolokoka era ne ngamba ayi Katonda weebale. Thank you God. Ananze natuuka n'okuba nti saagala kwogera ku mbeera gye mpiseemu yonna, saagala kugyogerako kuba bwe njogerako mba nejjukiza. I don't want to go about that. Bwe ntunulira obukosefu bwe nfunye, loss ze nfunye nga nze big eye, step back gye nnadde emabega olw'okuba nti siri ku side y'abantu. It has been so much. Bakwaniri bazzeemu ne bakuzaala. Amina. Kubatiza kuzaala. Kyonna nga musolo kiyita kyonna naye ekitiibwa kyonna kya Katonda. Twogera nkusanze oli musanyufu. Ddala ekintu kino kitegeeza kinene gy'oli okubeera nti NUP yazzeemu n'ekwaniriza. Kitegeeza kinene nnyo. Kitwale nti bw'otunuulira gamba eggwanga we liri kati. Bw'ogamba nti no National Unity Platform. Ndowooza oba oyogedde ku bannayuganda bonna basinga obungi. Yeah. Nti yesinga abantu. Kati kitwale nti no abantu bannyaniriza. Gundi yatera okubuuza lwaki mukola ebintu bino? Ali watera okubuuza. Kasuku yatera okubuuza lwaki mukola ebintu bino? Obutrendinga. Bw'otunula right now bannayuganda mbeebaza omukwano gwonna gwe mundage eyo ngulaba ku social media platforms izo nano ku social media zonna zonna okwetoloola n'eggwanga ana bookings zazzeemu zatandise. Yes, I think I'm now the most booked artist in the country. Now. Yes. I confidently say that. Kadde mwako. I am now the most, Big Eye is now the most booked artist in Uganda. Botuba nongenda kulaga diary yange. Oyo ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Big Eye. Big Eye yavuddeyo n'agamba nti tasobola kukikkiriza nti mu kiseera kino ennyimba ze zizannyibwa buli wamu. Tasobola kukikkiriza nti ennyimba ze zizannyibwa buli wamu. Yagambye, I can't believe that all my songs are now new everywhere, are now playing everywhere. I'm speechless. Era wano wansi yabadde akamalo tugamba kituufu ddala Ash gwe masannyalaze your excellence. Okitegedde? So Bobi Wine kitegeeza asalawo ebintu bingi mu nsi muno. Wamula ku Big Eye kwenjagala okwongereza olunaku olwali alina press conference. Big Eye yayise bannamawulire bonna okusobola obbabuulira butya bwawulira na Bobi Wine wanjawulo ki. So Big Eye mu interview emu gye yabaddeko, Big Eye when bw'oba ng'omuwuliriza kituufu nga Big Eye yazze mu bantu
naye najjano ne mbagamba nti before nga tonnabagamba nti oli mu struggle sooka ozuule ensonga lwaki oli mu struggle ekwatako nga tonnaba kujja mu struggle sooka weebuuze lwaki ndi mu struggle otherwise bingi ebijja okukumenya omutima singa oba tolina nsonga ekuleese mu struggle. Kakati Big I nabadde mpulira interview eno yennyini gye mbazannyidde. Big I focus eri ku bantu bamuwa omukisa. Simanyi Big I oba alina ensonga entuufu lwaki yasazeewadde ku sayidi y'abantu oba pressure gy'alina nti ensi tekyamuwaniriza. Big I bino ebigambo byange Sajjime. Big I beera n'ensonga lwaki oli mu struggle. Mu interview z'okola siwuliramu yadde lwaki oli mu struggle. Wabula oyogera kimu abantu bampadde omukisa Bobi Wine yanzikiriza n'enzira mu bantu. Eyo si ensonga eyakomezaawo. Noonya ensonga lwaki oteekeddwa okubeera ku ludda lw'abantu so si kwagala abantu kuba emana akizuula nti era tolina kigendererwa bajja kuzzaayo muganda wange mu archive kuba ennyimba z'abantu babadde baziina bati nga bazirockinga. Kati noonya ensonga entuufu lwaki wakomyewo. Sinziira ku ebyo by'oyize gy'obadde. Sinziira ku ebyo kuba nakulidde ng'ogamba wali wayingira NRM olwa ideology yaayo. Bwe bakubuuziza NRM ideology yaayo eriki era nakyo tewakizeemu. Ne bakubuuza wayingidde nuupu lw'abantu oba wayingidde nuupu olw'ensonga wategedde omulamwa gwayo. Omukazi yabadde akubuuza bulungi. Wayingidde nuupu lwakubanga pressure y'abantu oba wategedde ideology ya NUP n'ebiruubirirwa byayo. Era nakyo tewakizeemu. Kakati Big I nze nga Sajjime nkugamba tuula wansi noonya ensonga lwaki oteekeddwa okubeera ku sayidi y'abantu. Sayidi y'abantu babeerayo nga obeerayo ng'oyimiridde ku ebyo ebibanyigiriza. Kakati Big I bw'oba tonnaba kuba na nsonga ntuufu nnambulukufu gy'osobola kuwa bannamawulire nti oba oliawo gy'oli olwa ideology ebiruubirirwa n'omulamu omutuufu ogwa National Unity Platform oba People Power era abantu bajja kuzzaayo mu archives bakutereka eyo. So kale ye mwana mulenzi Big I njagala kubeera nga muta bwe mba nga ntadde Big I njagala kuddayo katono ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yaliko gye buvuddeko ku interview emu ku BBS Telefina y'Obwakabaka. Nga tetunabatuuka ku His Excellency nzikiriza nkwanjule Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa munoonyeko gw'alina ebizibu ebyenjawulo teweesiba mu nnyanja ya bizibu. Sheikh Ashraf abimalanga mukwano gwange munoonyeko ku nnamba y'essimu gy'olaba awo ezannya waggulu obweti ezannyirawo ye Sheikh Ashraf. Abamu mukuba ku nnamba yange eno eya WhatsApp ebeerawo empanvu mu green wabula eyo gy'olaba waawo erimu Quran mukwano gwange eya Sheikh Ashraf. Nzikiriza nkutwale wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bobi Wine yayogera ku baana ba Kadaama nti gavumenti tebafuddeko yadde n'akatono. Bannyinaffe baggibwamu ebitundu baggibwamu ebitundu by'omubiri ensigo. Bannyinaffe battibwa bafiirayo gavumenti tefaayo eyongera kuteekawo companies ate zongera kubanga zibatwala. Bano abaana tebagenda kubanga baagala bagenda olw'okunyigirizibwa kubasanga mu ggwanga lyabwe eryandibadde libaleera nga libawa oba olyawo ne kasukaali ne banywa. Wabula bano abagenda e Dubai abali mu mawanga abali ebweru abawaŋŋanguse tukiyita kuwaŋŋanguka balina ku bizinensi mu Uganda. Niye bizinensi zaasaanawo nga tezisaanyewo nti emulemeredde zisaanye okubanga gavumenti egimulemesezza. Yayina kioski ye ng'atunda soda ebyokunywa bwe bityo. Yayina kioski ye ng'ayina mobile money. Yayina saaluuni ye esiba enviiri esala enviiri. Yayina omulimo gwe gavumenti nga yagusaanyaawo olw'emisolo emingi n'ebiringa ebyo.
kyokka ng'ate ayina ebiruubirirwa yazaala omwana we ayagala abeere bulungi ekiddako kugenda kubeera kuwaŋŋanguka kgenda ku mawanga mu mawanga gye mubasindika gye mutadde kampani empitirivu nga tezibayamba na mu bizibu bibatuukako muganye okuba nga muzikomako oba oliawo muganye n'okubaako engeri gye mukozesa obuyinza bwammwe bwe muyina nga gavumenti mwogerezeganye ne gavumenti zeeri ziyambeko abaana bano okuba nga babeera mu bulamu obulungi kubanga tebabeererawo bwereere amaanyi gaabwe ne saavisi gwe bawa abantu abo yewenjawulo abo gwe batasobola bo kwekolera wadde balina ssente naye ate tebasobola kwekolera bano baana bye bakola so his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala tufune ebigambo bye kubanga bikulu nnyo mu nsonga zino tukimanyi bulungi nti gye buvuddeko yakwatako eggwanga n'agenda mu ggwanga lya Dubai bw'atyo n'astaginga concert era gavumenti ya wano yennyini gye yalinnyamu eggere nemugana okuba ng'agikola naye ng'agikola kuki kuyamba baana abaali babonaabona abali ku street za mawanga ga Buwarabu okulaba nga bakomawo ewaka omumpembe yoseri tibaabulu ate n'agirinnyamu katufune his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga y'abannyinaffe bakadaama abali munda mu ggwanga erya oba mawanga ga Buwarabu. Abaana baffe bali ku byeyo e Bulaaya babajjamu ebitundu byabwe ebyomunda babajjamu ensigo babonaabona nga ne embassy tezibayamba kyokka nga basasula omusolo so bwe bavaayo n'obusungu obwo ebiseera ebisinga tobanenya tunaafuna ddi that cohesion nekibeera nti bwe wabaawo ensonga ezemu nopu ekwata ku nopu tulinde eddoboozi limu webale eno n'ekyo kibuuzo kimbuuza kibuuzo kisoomooza okusookera ddala bwe neesobolayo nakunga bannayuganda buli omu neyeesobolayo nga ye era ne tubagamba kino bakiyita people power bw'obanga oli muntu ng'oli munnayuganda naddala abo abaweza emyaka 18 kuba omuntu wasooka emyaka 18 tukitwala nti yetegerera yesalirawo ne tubagamba buli omu aveeyo yeebereremu buli omu aveeyo yeetegerere buli omu aveeyo yeeyogerere era batukoze bulungi nnyo naye ne tubagamba mwogerenga amazima era neŋŋamba abavubuka timunaye muyina obuvunanyizibwa okutuwa ekifaananyi ekirungi baleme tulaba nga bayaaye kuba Museveni ne banne bayagala nnyo tuyita ba hooligans bakirerese so nzikiririza mu bantu okweyogerera nzikiririza buli muntu okweexpressinga nga bw'alowooza ayogere ekituufu era nabagamba nti omuntu yenayena ne bwabanze nga mulaba ntandise okwogera oluddica muveeyo muŋŋambe ensonga social media mugina mujjeyo ne video zange nti ate wano nga tetukutegedde muntasking okwe-explaininga myself kubanga bwevunanyizibwa bwaffe naate era that was a double-edged sword etya kituufu tufunye obuzibu bungi naddala nga buva mu kyetwandiise indiscipline yes tukkiriziganye ti abantu baffe banyiivu bwe baba bawambye omuntu ne bamutta ono omusajja bamuwambye bamulaaye oba bamusobezaako n'abasajja babasobyako abakyala babakutte babbye amataka g'abantu kwegamba omuntu n'akola ebikolobero ebyo bingi nnyo 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 naye n'atusuubira ffe naddala abavubuka abali eyo okwogera nga bakakkamu. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Wumalu Kiseka avuddeyo. Wumalu Kiseka y'omu ku bavubuka abakozesezza emikutu gyabwe obulungi, y'omu ku bavubuka abaraisinze amaloboozi gaabwe obulungi, y'omu ku bavubuka abafunye ettutumu ku mutimbagano oba ku bibanja bino, naye ng'akozesa obwongo bwe Katonda bwe yamuwa n'atabukozesa mu kunyigiriza ate bantu, wabula ng'asinziira ku ssimu ye n'ayisawo obubaka obuyamba abalala bonna bannayuganda bali mu mbeera etali nnungi. Yavuddeyo n'akola story gye ngenda okuba nga mbawaako mu katambi. Bw'atyo bw'avuddeyo n'ategeeza nti mwe bannayuganda mugamba nti essuubi mulirina mu magye ga mwami Museveni, kyokka ate n'amagye ago essuubi ligalina mu mmwe kubanga bo tebasobola kutandika mbeera ate mmwe musobola okutandika embeera bo ne babeegattako. Ampuliriza, njagala tuwulirize Wumalu Kiseka obubaka bwe bulungi. Bwe tuvaayo tugenda wa Alex Waiswa mu Fumbiro.
Alex Waiswa mufumbire ebigambo byayogedde ampuliriza eno gavumenti ya Gen.M7 teyagala mazima eno gavumenti ya Gen.M7 teyagala bituufu Alex Waiswa mufumbire ebigambo byayogedde amazima ga Katonda bino ebigambo oh my goodness tuteekemu essaala twongere okubanga tumusabira naye bebamu ku bantu abali outspoken nga tebanyigirwa mu ttooke katsoka tufune Umaru Kiseka when we return back tusobole okubanga ate tweyongerayo mukwano muyinza okubeera awo nga mulowooza essuubi lyammwe liri mmagye mmwe abantu kumbe ne bannamagye essuubi lyabwe lirimu mmwe leka nkubuulire tebakulimba nti waliyo omuntu yenna asobola okutuula waatudde nga musanyufu ku mmere eyo gye balya kutunuulira we basula tunuulira poliisi tosobola kuŋŋamba nti basanyufu si basanyufu eyo embeera tebajagala si basiru si basiru obanga ŋŋamba nti kati basiru si basiru bambi nabo bakolaki batya Museveni olaba atta abantu abali mu kamera bayasinika wuma bafulanka sente za balita nabukenya nga kamera zibatunuddemu zibalaba olwo bannamagye bambi nabo babanyiga nabo batya babeerawo ne bagasenga abantu bateekawo okwo ku mbeera ne tulyoka tuvaayo ne tubeegattako Museveni kye yatukola kankibabuulire bw'amanya nti Abaganda basobola okuteekawo embeera ne bamulwanyisa abateekamu kali eri Omuganda teweesiga Muganda munno n'atandika okutambuza propaganda Muganda wankwe Musiraamu wankwe abasiraamu balya mu basiraamu bannaabwe enkwe n'otuuka ng'otya musiraamu munno okumugamba amazima nti Museveni tomwagala musobola obeeraawo abasiraamu 10 nga mwenna Museveni temumwagala naye nga buli omu atya okugamba munne kubanga ogamba nti oba oli mbega oba ono mbega ako Museveni ke kakodyo katukola ne mu magye bwe kiri otya onyumiza munno bonna bali awo buli omu asirikidde kiki ekimuli ku mutima naye bajja muzini box kugambye Somalia bagende Somalia awo mwaka mulamba n'ekitundu bakomawo tebabasasula bali awo mwaka mulamba n'ekitundu sente abanene baziteeka mu nsawo bajja ne batugamba mubungi olina jana gamba Kiseka munnaye mweddobozi lyaffe nga naye akugamba munnamagye nga alina ne ziranga n'akugamba Kiseka munnaye mweddobozi lyaffe mwe mwasalawo era mututye respect mujituwe kubanga munnamagye akutte mundu naye ati okwogera amazima Kiseka n'avaayo n'ayogera amazima muwe Kyagulanyi respect nga talina mundu nga alina just microphone na mumwagwe n'asalawo n'agamba ekijja kijje era respect to all soldiers abasalawo ne bagamba nti Museveni nedda kubanga abasajja bali eyo mu magye bayina emmundu yeyetisse wakadaala bweti naye nga bambi atya ffe tuli basoja twaguba obulamu twabuta osegeera obulamu twabuta kati sawa zino abasibe baffe be basibira mu makomera abantu be bawamba nga tebalina musango bagezaako okwogera ne famire zaabwe bagezeeko bayiye engeri gye bakikola ki gye bakisootingamu mu nkukutu okategedde bagezaako okuteekawo embeera temugenda waabali ffeeno tugenda bimala gwe baba balina gwe batta bagezeeko bafune gwe bawaayo akasente famire zisirike batuuke nga tebabifaako osegedde naye nze soja munnange owa people power oyo mutwalanga muganda wange waba yakwatibwa nvunanyizibwa ku bulamu bwe okuvaayo okubanja justice y'omuki ya mulwanyi munnange kubanga tuchallengingibwa bye bimu challenge ze tufuna ze zimu era nja sigala mpanika mwenewe mukwata famire zaabwe ne muziwa obusente zisirike ffe tugenda sigala tuwanika twagala baganda baffe bemusibye nga tebalina musango mutubuulire na kyekyo abasibya nsonga ki okay oyo ye Umaru Kiseka ewatali kulwa
njagala kubeera nga butereevu nnyo mukwano gwange nkuyunga ku Alex Waiswa Mufumbiro bwe yabaddeko n'omukulu amanyiddwa nga Godfrey Chiwanda Suubi ono yali minisita wa Gen.M7 ne bamusuula eri Gasiya ku nsonga za Buganda yali minisita ku nsonga za Buganda baakuba eri ne bamusuula ate n'ayomba kakati Alex Waiswa Mufumbiro yamutadde mu klaasi najjayo chalk oba chalkboard n'alyoka amuteera ebi awola Waiswa ayayayo bosinga kisipi muganda wange ekisipi mukyamumanyi mmwe bantu mmwe abantu tebakyakubwa kisipi eddagala lyajja akuba alinga bidongo by'abalokole njagala tufune Alex Waiswa Mufumbiro ngenda kubeera nga mbateera wano mubalekereyo ambeebaza mubadde bawuliriza balungi okuva gye tuvudde nja kukusaba malayo akatambi kano omukutu oli ku DPTV Uganda nkujjukiza kubanga osubscribing eyakatwegattako eyatwegattako edda weebale nnyo weebalire ddala mu ngeri emu nja kusaba wa video yaffe like gwanyumiddwa ate era nja kusaba tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa munoonyeeko gwe ayina ebizibu ebyenjawulo mukwano gwange munoonyeeko kankulekere Alex Waiswa Mufumbiro ate owulire ebigambo we byakaaye yagajamu omukuto by the mere fact nti mwe mulabira nti tewali kigenda maaso on such a monumental occasion Ochayina His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu ne retired Dr. Kanokeza Besigye no never eminent leaders kitegeeza already eyo process gwe bingi byo batomanyi naye nga bo bakwatagana kubanga they did not meet overnight nti jangu encha ngenda kugulawo ekitebe there has and I can for the record tell you I have not in the last 3 years sirina wendabye bwetaavu bw'abantu bankyukakyuka kubeera wamu bwe batakoze ekitutawaanya ye alizat nti abantu baagala alizat abantu gye batwagalako kungu yakuba nti nakyemalira amaamulwa muki kakati Alex. It is understandable marking guide buli webeera nga eri high no twava esoroti mu by election ne mujja mutugamba nti kakati tetugenda kuddamu kwetaba mu by elections zino kujjawo nga kino batugenda kusimbangawo omuntu omu and that has not happened ku by elections addako eziriwa bwe twagenda mu Moro walaba bwe twali wano mu Oyambu jojuzi wano abawagizi ba mu idea baali balowooza nti mujja kukkiriziganya nga okwegatta kw'ebibiina by'ebyobufuzi tekuli hinged ku demokrasia kubanga we are not facing democracy saagala tubeere wano abantu tubatunuze mu bintu byakwegattira mu bululu abantu si bye batunuulidde abantu batunuulidde ffe okwegatta okugjawo effugabbi ery'emmundu abantu batunuulidde ffe okwegatta okusala entotto okukomya obwannakyemaliro obadde wano emyaka 38 obutemu obubadde wano emyaka 38 obubbi Honorable Chiwanda kyenalabye Makerere Kavule mawulire mabi it's bad news jemuli aba NRM wolaba 4-time presidential candidate Dr. Kiza Besigye nolaba Lord Mayor mukulembeze mu FDC nolaba abakulembeze ab'enjawulo bagati kuluno tulina okukolaganira wamu quote and quote obwannakyemalira tubugobe mu ggwanga lya Uganda that is not good news saidi yammwe mwami kungu singa ali okola ku radio wandi badde osoma birango kubanga you are an alarmist kubanga I mean what was that at Makerere Kavule omuntu kati bwolaba Dr. Kiza Besigye nga yakagwa obululu emirundi ena n'abeerawo so what lessons I mean mwami kungu parliament eyo mwami Waiswa kimanyi mulimu parties nga musanvu you have UPC who was there for UPC you have DP who was there for Democratic Party you have PPP who was there for PPP okay NRM okay NRM nze yangambye teyagala tuinako issues Jema was Jema wabaddewo what is FDC mayanja kibirige
ani yabaddeyo FDC abo babagoba abo bayekera ba FDC abo bayekera ba FDC kakati actually tewabaddeyo kibiina kirala kyonna apart from National Unity Platform. But besides that, mwami Waiswa bwagamba nti of course waliwo allegations ezibeerawo whereby nti bwemubeeranga mu kibiina ekiri mu bukulembeze, you must explain. I agree with him ku buli muntu yenna, but singa tutandika okujjayo omusaayi ogwayiika mu struggle zonna ezibaddewo mu Uganda, tuyinza okwejuza nga tulina muntu yenna gwe tukutte mu ngalo because buli we tubeerayo mbadde nyumiza mukyala wange ku makyanga munyumiza about the program nangamba waliwo omwami ankubidde esimu ku makyanga mbuulira what went mugundi yaabwe ekyabaawo family yaabwe mu biseera by'olutalo what happened nangamba by the way abantu abakulu nange kennyini nange nakosimala konyumiza brother we gwe baakuwa amasasi gwe baakola ki during the struggle anti-Museveni yabakuba ate and that was by government forces single denominator kyengeza kugamba nti gundi zetuyiseemu ng'eggwanga zonna zetuyiseemu ng'eggwanga of course wabeerawo okukosebwa stability gy'olabawo entono ennyo n'olaba nti National Unity Platform esobola okubeerawo neekola emikolo gyayo and everything ne bino bitambuza tusobola okubeerawo there is a cost eyo tetujagalako omusaayi gw'abantu. I'm not saying tulina okuba ku musaayi gw'abantu but olwo batayagala ebeerewo yes abatayagala ebeerewo nabo bangi so as a government nga mutereeza ekyo waliwo abamu abajja bakubira not necessarily mwagala abantu abo okuba yes Central Executive Committee ya NRM otuula kaze member olina mbanya wa kibiina kino Waiswa ne banne bwe bali kudoluvuganya government bakibateekako mukozesa state mukozesa amaje mukozesa police okukola buli okubalemesa okwetaayanga ebibiina but n'okukola emivuyo egy'enjawulo kubo and you find that okay? No, kakati mwami Waiswa kamuwe ku instances bbiri ezakabeerawo if he was the one in government Waiswa ne bamugamba there is a person called Chiwanda who is in the opposition yagenze bweru akomawo Waiswa is the president let's say Chiwanda akomawo yagambye ayise abantu akakadde kamu kagende kamwanirize ku kisaawe certainly Waiswa ng'ayogeza amazima what would you do okimanyi nti ekisaawe kino kiriko abalwadde be batwala mu ddwaliro kuliko ambulances ezitwala abantu abali bubi kuliko abalina okufuna flight zaabwe zirina okutuuka bonna bali responsible gwengwa kulembera eggwanga okuba nti abantu abo bali safe kakati ng'oyisa abantu miliyoni mu kisaawe ky'Entebbe certainly tosuubira tukusobola n'okuggyako abantu emitwalo 5 by all standards kati olwo omuntu agambe njagala miliyoni emu ey'abantu bagende mu kakubo k'Entebbe and you are the government in power what do you do omuntu agambe nti olwaleero kati ye ayinza kati olwayo alternative eriwo walibadde osobola okuwasa because government yatugamba honorable Chiwanda nti twagala kukuuma abantu bakola businesses zaabwe n'ebirala n'okola otya okay tetulina capacity esobola kuprotecting abantu abo capacity nayo ogikozesa kubanga no okimanyi bulungi bw'okozesa amaanyi the minimum effort gy'olina okukozesa bwe tubanga minimum effort eyeetaagisa si kuleeta majje na tanka kuziteeka ku luguudo lw'Entebbe nti yonna akola ekintu katukoleyo kino kati kyolina okukola genda ku tamaka all important people are picked from tamaka genda ku tamaka funa omukulu mutwala awaka and by the way his excellent Bobi yali very wise tine mukyala we yamanya alina kubeera awaka normally nze mba ngenze bwe my wife comes naninda mu VIP lounge kakati ne mukyala yamanya nti gwe beera awaka kuba nkimanyi bulungi nze balina kundeeta awaka that was the best ne bwe yandibadde Waiswa nga yali mu bukulembeze it was to kutwala information kukino ekyabaddewo yesterday olwaleero oyina his excellence mu kiseera kyekimu nga bwe ngambye nti Waiswa yaliko Chiwanda nga opposition mu kiseera ekyo ayagala kukyala mu kifo kyekimu Waiswa ku magezi wo nga gwabeera mu bukulembeze nti the best way to do nti gwe kola leero onaakola nti kati ebyo Waiswa bibatwalanga okubabonyaabonya bo balowooza tolina kukola bukozi nga bw'oyagala mu style yaabwe gye boogera you cannot manage a country like that there must be freedom and order
In that freedom there must be order. Unless you are going to failed states. And I want to assure you, Uganda is not a failed state. Right. It is not a failed state. It must be managed. Both the opposition and government, and peacefully. Dr. Besigye wadayogera yagenti government eno banyigiriza nnyo era nti kati nafu nnyo ekigenze ewala obunafu bweriko tebabulabanga nako agatulina kwongeramu kuseesaamu bakiwanda sawo yonna bagenda. Of course that would be a talk for any opposition member. Kubanga ekyakyogedde nze nabagamba okwerekera NRM okugijja mu buyinza toba na njawulo n'empisi ewerekera omutamiivu. Damutule okwerekera NRM okugijja mu buyinza obanga ng'empisi ewerekera omutamiivu. Empisi eyagala nnyo ennyama kati bwe bewerekera omutamiivu bw'akola bw'ati omukono ye empisi erowooza nti omukono guvuddeko negera nenoonya omukono newunyiriza bw'atalamu bw'ati nerowooza ndowooza omutwe guvuddeko. Kakati okugoberera National Resistance Movement ngoyagala ogijja ku that the style. Okay. Njagala kikumalyayo nti olwaleero byonna ebibaddewo. Yes, we know there might be some weaknesses here and there, but Mwami Waiswa alina okikkiriza, even the members of the opposition abali mu community, that this government has tried everything to accommodate everyone mu Uganda, and that's why bogeregeranya. Of course waliwo abantu abamu abakozesaamu akajanja beyond, and some of them have gone to tubawabidde bapolisi abamu bawoza misango. But I want to tell you, as National Resistance Movement, we are sure Ugandans basebo ne banyabo okusigala nga tunyweza ebyokwerinda by'eggwanga lino ate okuba nti ffenna tuliyagaliramu Waiswa abeeremu ne Kiwanda abeeremu peacefully, even when Waiswa tanzikiririzaamu kuba nandisimukiririzaamu. Webale zirizo muzindalo gwange Dr. Kiwanda. Well, you had some information. Agaye mulinga empisa egoberera. Ekirungi mu byonna nze kyentegedde nti NRM ebatamiivu. Ate mwe muliki kakati lwakiri ekyato kirese kasita agambye nti empisi kituufu empisi yeesobola okuwunga naye ate enjovu yo tewunga, buli bwesuula ekigero omutamiivu yatereera. So tetulina buzibu kasita akkiriza nti NRM ebatamiivu, gavumenti bagizungiramu buzungizi. Ekyo kibadde kikulu. Ekyokubiri, bwe twogera ku human rights ez'abantu, bwe twogera ku bantu okubula, it is a responsibility of the state. Temusobola kubanga mwe okuuma abantu n'ebintu byabwe bikolera ku NRM yokka. Kakati olwo mukyala Kibalama ye mwakuuma ki? Oba ye awo abatalina delegable rights za constitution ya Uganda? Okay? Kanata Muhammad mba mwakuuma ki? Tulina constitutional ruling obutatwala bannansi abatali b'amagye mu military court mu musango gw'abakabaziruka versus Uganda. Abo bakiwanda baguzimula abaana ba National Unity Platform mu bye bakoze byonna mu kuzimba NRM eteyina kyezimbi okujjako ekkomera ly'ekitalya. Okay? Teyina, you can bring me back and we go into that as infrastructure. Tebalina. Ekyokubiri, gavumenti eguddo girabira ku ki? Gwoli wano Nagulu alina enguudo, genda olabe oli Nagulu road condemned road. Nagulu bw'oyogera ku Nagulu oba oyogera ku upscale town. Okay? Kakati abanabyabufuzi ne bannansi okwegatta gemaanyi era okukolerera okwegatta nabo babuvunaanyizibwa. Nti ne bwe muzuula nti tetunaba kwegatta gaamu amala naye kakati katukole ekisoboka. Kankubulire magnet omanyi bwekola ekola etya picking unknown unseen metals gwe zoba tolaba kyova olaba ogireta n'ogikola ki. So the magnet of unity never stops until it has that unity. And we can't stop doing that. Waiswa nga tumaliriza okwasaganya otya okuggulawo ekitebe kyammwe kye mwalaze eggwanga ne kesiti yammwe okutwala obuyinza? Nkola ntya? How do you relate kesiti yammwe y'okutwala obuyinza n'ekitebe kye mwaggudde? Eri command center. Command center. Bwe nva wano ninawo kati office kwenjiyiza, kwendowolereza, kwentuukirizaako emirimu, kwe muntuukirako nga bannamawulire okulaba nti obuvunaanyizibwa bw'okumamulako buno bwannakyemalira buvaawo kubanga eri command center.
we have personnel, we have a secretariat, we have people all over the world abajja okulambula ku national interplatform. Okay. And next, it's really important, it is a monument of this liberation. Abalenyo tugenda kumawa bagala kwebaza kadi kotuwadde program sekanolya bwetyo rather kanyomero ka sekanolya morning express leero bwe tubadde Alex Waiswa Mufumbiro ne honorable Dr. Godfrey Chiwanda. So tudamona ko olwencha sawa